ebyo katubivuddeko vaawo mpitewo bwazibidde olunaku olw'eggulu era yabadde vaawo mpitewo wali mu bitundu eby'Emakindye tuba tutegeeza ku mwalo aba ku nnyanja eya Nalubaale tugenzeko mu bitundu eby'Emulungu eno mukimanyi bulungi abatera okugendayo kubanga munywako kacaayi kali akaguliini n'abalya ku kyennyanja n'abalya ku nkoko naddala ku wiikendi bentera okubanga ndaba nga mu paakinzi okuva eno ku nkulungo kati bo ab'Emulungu tebaagala kumanya byabufuzi bino era bo bagamba nti ate bajja kukkiriza agenda kutaataaganya mirimu gyabwe timujjayo okubakubira campaign n'okuba enduulu olwo nno bakasoma babeere nga bagugumuka kakati olunaku olw'eggulu wabadde ovaawo mpitewo ababadde bagenza okubanga banoonya akalulu mu bitundu eno bannange tebyabatambulidde bulungi olw'okuba nti abasuubuzi babagambye nti ffe mwe tuleke tukole tufanye katulabe ebyabaddeyo. Appreciate you. I want to thank you. As usual, I am Keita Doreen, Mama Makindye. Which panda changa? Mama Makindye. We have started our door-to-door campaign. As NRM, we are going door to door. And we are starting with Murungu. We are starting with Sarama Parish. For 4 days between now and Thursday, we shall be in Sarama. So I am seeking your team spirit. I'm seeking your support, and let us make sure we go and advertise. Byebyo nno ebigenda maaso byebadde bitundu eby'Emulungu ndowooza abantu kirabika tubawulirize nga mutuwaga nti tutegedde weesimbyewo naye kale tujja kubanga tukulonda muleke tokakka nnyo kuba nti akuwuliriza oba oliawo okumuleetera obusungu obulala buyinza obuviramu ebintu ebyenjawulo naw nga tuvuddeko awo twagala kubanga tweyongera era